seen an American president standing shoulder to shoulder with the European dictator Lukashenko. What Museveni does in Uganda, if it was a European president that does it to European people, I am sure that leader would not be in power the following week. Then why is the standard of human rights in Africa put at a lower standard? For lack of a better word, that is racism. So let the standard of democracy in Africa, let the standard of democracy, the standard of human rights in Africa be measured at the same standard with Europe. Yes, mauli agaka gwawe twogeranga ebigambo si birungi naddala eri gavumenti ya generative wabulwa omusajja omukadde ow'enkofiira oluvannyuma lwa president Ssenta Mitembo okuvaayo nayogerako eri ensi omulundi gwe ogusoose bukyangafuluma eggwanga Uganda embeera eyongedde okubeera ey'obunkenke waliwo okutya n'okusattira munda mu gavumenti ya Mwami Museveni. Bino byonna nga byakabaawo waliwo lipooti enkambwe efulumye ku ggwanga lya Uganda mukwano gwange etiisa. Wabula munda mu ggwanga erya America maze okubeera nga nayo kikakasibwa nti President Ssenta Mitembo aliko obubaka bwaweerezza omusajja Donald J. Trump kawandula bigambo wuliriza. Jjukira nti Trump ono ye musajja yavaayo n'akakasa nga yakamala okubeera nga alayira titagenda kubeera nga akolegana na mukulembeze yadde omufuzi yadde omuntu yenna amaze mu buyinza bw'ensi yonna okumala emyaka egisukka 20. Kati Ssenta Mitembo avuddeyo ate naye n'amuteeka mukwano gwange kuninga. Jjukira nti nze nga nkutegeeza ebbanga lyonna nti Ssenta Mitembo ye musajja akwata abazungu nabo n'abateeka ku nninga, akwata abazungu nabo n'abakwesioninga. Kaakati avuddeyo era ng'ayimiridde butogo, kaakati no n'ategeeza eggwanga erya America mukwano gwange ebigambo ebikaawo nga bw'ogenda okubeera ng'obiraba nga bw'ogenda obiwulira ku mukutu guno gwe nnyini ogw'omuntu wa wansi ng'otaddeko ekigala akatambi kano katambule ennyo mukwano gwange gwe aliyo atugoberera. Njagala otegere nti ate munda mu ggwanga Uganda Ssenta Mitembo oluvannyuma lw'okuvaayo n'ayogerako eri ensi kaakati ne waliwo akasattiro obunkenke nga bwe nkutegeezezza obweyongedde naddala mu bitongole ebya General Museveni ebyokwerinda. Wabula bino byonna nga biri bwe biti ate munda mu State House ey'eggwanga Uganda General Museveni ali mu kattu. Amawulire agaafulumya olunaku olw'ejjo nga galaga nga Janet Kataba Museveni bwali mu mbeera eyakkoma. Kakati waliwo bwinaazuuse era nga bannayuganda abasinga obungi batandise dde okubeera nga basagambiza nga bagamba nti essaawa yonna twandiwulira ku kigozi. Kakati bino byonna era nga biri bwe biti munda mu ggwanga Uganda era gavumenti ya Mwami Museveni abaazirwanako wuliriza omu ku basajja eyali enkwatangabo eya NRA yaleeta gavumenti ya Mwami Museveni mu buyinza avuddeyo ne yeegatta ku Kyagulanyi. Kakati nno mu butongole olutalo lutandise okubeera nga terunyinyintira munda mu gavumenti eya Mwami Museveni ogenda kulaba ebigambo otye. Wabula nkugambe nti General Moses Kainerugaba yamaze dde okubeera nga yeetyabira akalimu obuwuka bwe yavuddeyo n'ategeeza nga bwagenda okubeera nga ate yeegatta mu lutalo olwa Isirayiri n'eggwanga erya Iraani. Jjukira nti General Museveni yali yabagaana bonna aba gavumenti ye okubeera nga baseenya yadde okukolola nga boogera ku lutalo olugenda maaso mu kyombo kya Buwalabu wakati w'eggwanga erya Iraani, Isirayiri n'eggwanga erya Amerika. General Moses Kainerugaba yavuddeyo n'ategeeza nga bw'ogenda okubeera ng'olaba nti ye agenda kudda ku sayidi ya Isirayiri. Lwaki yazze ku sayidi eno? Byonna mukaaleero ngenda kubeera nga mbikuwa ogenda kubeera nga obitegeera. Nzikiza nkutegeeza Sheikh Ashraf musajja musomyi waddwa Kayingo ku namba esembya 3711 gwe n'ekizibu kyonna mbulamu wena okubeera nga ate weekwata. Kugambe nti Ssenta Mitembo gye bukeeredde mukwano gwange olunaku olwaleero ayongedde okubeera nga akawaŋŋamula bangi kuba badde boogera ebitakwatagana bonna abazinzezinze mukwano gwange n'abagaayagaaya nga sumbusa nayongera n'okuteeka ku nninga gavumenti y'eggwanga erya America, gavumenti za Bulaaya zonna ne gavumenti ya General Museveni ng'ono omulimu gwe ogusooka gwakulaba nga agisuula naye tagitalizza. Kakati njagala nsooke mwala okubeera nga nkuwa ebigambo bino bya musajja eyakuba emmundu, bya musajja eyalwana okuleeta General Museveni mu buyinza olunaku olwaleero agamba ekimala kimala singa nange mbadde nkyalimu embavu nandyegasse ku Kyagulanyi oba oliawo bandinsibye oba oliawo bandinzise naye nga sirekeredde ensi yange girabanga ezikirira kugirabanga esaanawo nga ndi muvubuka nina amaanyi mukwano gwange nenvaayo nensirika busirisi. Kati ono kikyayogerako eri abavubuka abaliwo nga bo omulimu gwabwe gwakulya ssente gwakulobinga musimbi mu gavumenti ya Mwami Museveni ate bo ne beesirikira ng'ebikolobero ebikyamu bigenda mu maaso mu nsi Uganda. Njagala obiwulirize ebigambo bino naddala gwali eyo ng'oli muvubuka ng'okyalimu embavu. Ebigambo by'omusajja ono bikukwatako nnyo akugamba singa mbadde nkyalimu amaanyi
nze wakiri bandinzise wakiri bandinsibye naye ng'ebigenda mu maaso mbirwanyisizza. Kitegeeza nti Kyagulanyi obuvubuka bwe tabukozesezza mu bukyamu okuvaayo okulwanirira n'okuteekawo ekijinji okulaba nga bannayuganda bafuna eddembe lyabwe. Akaleero nkasimbudde ng'otaddeko ekigalo tutambula ne Sheikh Ashraf, musajja musomi wa Ddwa Kayingo akozesa amazzi ga lukuya nakabaani byokka. Embeera mukwano gwange naawe nebange kutukulira. Gavumenti nasooka ne mbanga nkaddiyeemu naye nange baalinzitidde mu buduuku kubanga mpulira ennaku bwe ndawo omuntu ava mu Western gwe twafiirira ne tumuwa ebyobugagga byaffe byonna ate bwatutunuuliza emidumu gy'emmundu ate bwatubalanga abasirusiru. Ate bwaluli bakutwalako ettaka obujja ennyumba olwogizimbawo fwamu ogenda kugiteekawo genda obeere ng'oli mu mbuzi oleebeeta buleebeezi. Ekitegeeza ono Tumukunde ali mu kwenoonyeza bibye talina anizie muzenjagala kyabasooka okutulaga bw'aba tanoonya bibye bawalanyiza abaana baffe ne babatamya n'amagye n'okwetama tewakisa. I wish I knew saali begasseeko abo bebaletere kati bwe mulaba bwe tugamba nti obufuzi bw'obumulabo n'aba bwalobeerera abantu banyunyula bw'oyinza okugenda ebugere twalwanirayo ng'omusajja asiyesuka maguluzi munanda abagubye gw'onogamba nti gwayeyingirayo mutwalo onyumye otya oyimirira ng'ogegenga munage twabanunula tugoba tuli. Abantu b'omu Western batuyigiriza nti bayala. They are not satisfied and are contented. Obuyinza bwabagwa mu ngalo temwamanya gye buvudde. We as Baganda, we are tortured, totally tortured. Ebyaffe ne bigenda, abaana baffe ne bagenda, abazadde baffe ne bagenda, bazzukulu baffe ne bagenda, bajjajjaffe baalugenderamu, ebyokwekulakonya by'obugagga ne bigenda. Baasombera emyezi nga 6 nga bakyasomba emmwanyi zaffe zetwakuŋŋaanya mu myaka 2 nga tetunaba kugenda Ssingo. Byonna byagiraki? Era you cannot find anybody who did not contribute to this war. Byabwe bebakitutte. Oyo abadde Tumukunde yaviiriddeko ne mukazi wattu owe Bugerere n'ataba balwanagana n'oyo agenda agoba abantu kugula ttaka. Oyinza okuva mu kigambo ekyo nti gwawo Tumukunde oli mununuzi oba watuyita mu buyisi. Ate kutegeeza obu ekyo kyetaga ekibuuzo. Okay, ebigambo by'omusajja Haji Nadduli biri kiriya era nga ye akulaga nti singa abadde muvubuka mu kaseera kano kubigenda mu maaso munda mu ggwanga Uganda yandibadde ku sayidi y'abanyigirizibwa era yandibadde nga ali mu kkomera oba yandibadde nga yafadda kubanga yandiyogedde yandikoze buli ekisoboka okulaba nga ebikolebwa bikomezebwa. Jjukira nti ono y'omu ku basajja abakuwa emmundu abaalwana okulaba nga gavumenti eno ebeerawo era ng'ejja mu buyinza. Kati bw'abanga avayo n'ayogera ebigambo nga bino kiba kiraga nti bye baalwanirira si bye bituufu ebiriwo. Bye baalwanirira abasajja abali mu buyinza si bye bakola. Bye baalwanirira abasajja babivaako dda baalya mu bannayuganda olukwe, baalya mu nsi yaffe olukwe, baalya mu bajjajjaffe olukwe, baalya mu bakitaffe olukwe. Ensimbi zaabwe ebyobugagga byabwe bye baateeka mu lutalo okulaba nga General Museveni akwata obuyinza byonna biba byafa ttogge. Kati gwe omuvubuka ali eyo ng'okuba jjejjerebu ng'owaana gavumenti ya Mwami Museveni ekyamazima olina kulabira ku bigambo bino, olina kuwuliriza mboozi eno n'otegeera nti ekyamazima okola nsobi kubanga omusajja akugambye bye twalwanirira si bye biriwo ate nga yamanyi bye baalwanirira era nga tuzze tubawulira nga babyogera nga naye bw'okuba mu ttooki ekyamazima ogamba bye biriwa. Baalwanirira enfuga eya Ssemateeka, enfuga ya Ssemateeka yeeriwo. Baalwanirira ekiwamba abantu kiggwe mu Uganda, ekiwamba abantu tekiriiwo. Baalwanirira kooti ezitasala mazima na bwenkanya zibeere nga ziva mu ggwanga Uganda, bwe baalwana zaavaawo. Kati gwe omuvubuka ali eyo ng'okyalina amaanyi ng'owagira gavumenti ya Mwami Museveni, manya bumanya nti ensi yo ekyamazima wagitunda wagiryamu dda olukwe. Kakati nga sinakubeera nga nkutwala munda mu ggwanga erya Amerika okulaba Robert Kyagulanyi Ssentamu kyakoze ensi bwagiyuyayuyizza n'eggwanga erya Amerika nga talitalizza. Jjukira nakugamba nti ono ye talina gw'ataliza, talina gw'attira ku liiso ng'akola ekikyamu. Kobenga gwani omusajja ono Kyagulanyi bwakukwatako ekyamazima alina kubuulira mazima, lwe lulimi lwategeera era byebikolwa ye byatambuza okwetoola ensi nti ayimirira ku magulu ge abiri n'ayogera ekituufu nga bwe kiri, oba akyogera kwani oba akyogera kwani.
kati njagala owulirize nnyo nga tubulayo ennaku mbale bubale tubalayo omwezi nga gumu okubeera nga tutuuka mu kulayira kw'abamemba ba paalamenti. Njagala owulirize lisiti y'abaka ba paalamenti abali mu Buganda NRM be yaleeta, NRM be yayisaamu, NRM be yakakatika ku bannayuganda. Njagala owulirize jjukira nti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bwe yaleeta David Lewis Rubongoya ku Kampala Central, Abaganda bennyini oba abo abeerimbika mu Buganda oba abo abeeyita Abaganda kaakati kyonna kye bali bava ne bategeeza nti Kyagulanyi alekawo Abaganda ate n'aleeta omuntu atali Muganda mu Buganda okwesimbawo. Kugambye bagenda kulayira. Njagala owulirize ate nga bano tebaawangula mu mazima na bwenkanya, wabula bano babapaatiikawo, bano bakozesa lyanyi lya ssente, bano bakozesa lyanyi lya mmundu, era bakozesa maanyi ga siteeti okulaba nga bawangula obululu oba okulaba nga beerangirira ku buwanguzi obwa constituency zino ze baawangula naddala mu Buganda ng'okwetooloola ebitundu ebya Ssaabasajja Kabaka byonna. Njagala owulirize nga n'omuvubuka akulira abavubuka mu Buganda ekyamazima kimaze okubeera nga kikakasibwa nti ono musajja weeri. Kati njagala owulirize ebigambo bino bwe tubivaamu otegere nti abasajja abaalumbanga Kyagulanyi baalekangawo ensonga ez'okwogerako entuufu naye ne beebuzaabuza nga bafuka banaaba okukakkana nga mukwano gw'abangi ate gwe balumbye okumanya nti ate gwe bakolera yoyo abasindika okubeera nga bamulumba ebbanga lyonna nga ne buli kyakola kyonna abasajja bano bakyogerako negativity oba bakyogerako nga bakisiiga nziro yadde nga kiyinza okuyamba eggwanga Uganda. Jjukira nti etteeka ly'eggwanga Uganda likugamba nti bw'obanga oli munnauganda tekimatalinga oba oli mu western oba ova mu east oba ova mu north okubeera nga weesimbawo awantu wonna. Naye njagala nkulage nti NUP bw'ekola ekyo ekituufu ekiri mu mateeka era abasajja abeekweka mu opposition bagezaako okulaga ensi nti ekikoze mu bukyamu era yo teyagaliza naddala nga basiga ekifaananyi nti eno erina obukubagano wakati wa NUP omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Mitembo n'ekitundutundu ekya Buganda nti ayagala kukisuula. Njagala owulirize, njagala olabe ababaka bano bwe tubivaamu ate tuleke tugenda mu alipoota enkambwe mukwano gwange ne mu ggwanga erya America ebigambo ebivaayo Kyagulanyi Ssentamu Mitembo gye bukeeredde nga yongedde okuteekawo obunkenke wakati mu gavumenti ya Mwai Museveni eggwanga erya America nga amaze okubeera nga alisiba enninga wabula nga ne mu State House nkugambye waliwo bwina afulumye ku bulwadde obugambibwa okubeera ku Janet Katawa Museveni nga waliwo embuto ezitandise okubeera nga ate zirabibwako n'okwesiba ebisenso mu bannayuganda. Naye baana mmwe sooka olabe ebigambo bino. Buganda ng'ejjuddemu Abanyarwanda ng'ebasalyawo Buganda. Mukimanyi nti okulonda okuwedde kuno n'akiikirira abavubuka mu Buganda musajja Munyarwanda. Abaganda bonna 18,000,000 mwabuzeemu muvubuka akiikirira Buganda. Mengo mwagala kuŋŋaaba Mayiga ebbanga lyomaze ng'oli Katikkiro tewaliwo Muganda mu Mmengo abadde asobola kuteekebwa wakiikirira Buganda. Member Parliament akiikirira abavubuka mu Buganda musajja Munyarwanda. Kati kambasomere wulira. Bano bakaba Parliament abagenda okukiikirira mu Buganda Caucus oba bayinza okubeera mu Buganda Caucus bano bakaba Parliament wudda bulungi nnyo. Buyukwe Dana Mutasingwa oyo MP muwala wa Nnyando Yosoferi. Dana Mutasingwa Kagenyi Buyukwe Women MP muwala wa Museveni oyo Munyarwanda. Lobina Lwakonjo Gomba West Munyarwanda. Sylvia Nayebale Gomba Women MP Munyarwanda. Bano bonna no ba first family nkujira ulira bulungi nyoto papa tokaaba. Diana Mutasingwa Kagenyi Buyukwe Women MP mwana wa Museveni. Boya genda kugogo kikebereko kwa tifani cha Museveni be cyabana Museveni okikatine cha Diana Mutasingwa mwana wa Museveni Buyukwe. Lwakonjo Robina Gomba West aliko Luganda ku Janet Munyarwanda. Sylvia Nayebale Gomba Women MP Munyarwanda aliko Luganda ku first family. Kanani Opio Busiro West oyo Kanani njagala kuva ku live kuno lwaliro nga mumbulidde Kanani Opio mu Busiro Sausi amanya gagego nti Kanani Opio neyo face waliwo ekibuuzo. Kuliko Ruth Katusabe Bukoma Nsimbi ole Munyarwanda. Emmanuel Rwashande Rwemiyaga Munyarwanda aliko first family ku ludda lwa Jenti. Sodo Aine Kabuta
muganda wa Museveni. Gashayija Shaka Entebbe municipality wa First Family. Fred Ruhindi Naka West na ye mu family mwali. Muhammadi Nsegumire Kibedi oyo w'Emityana North na ye jali yeye waabwe. Kuliko Doreen Katushabe Lyantonde Women MP ne Munyarwanda. Tumwesije Fred Buweekula South ne Munyarwanda. Atukunda Rebecca Women MP Kasanda ne Munyarwanda. Ompulya bulungi nnyo. Tulina kono Masereka w'Omukono za musajja Muganda, Magola Wabusiro East, Bashekezi Senyonyi Nakawa na Yebale Gomba. Kitegeeza abamu kwabo Buganda ko kasegenda kubera luddawa. Kitegeeza nti Buganda officially empambe bano kibali ba manifesting okuteekawo kintu kyabwe. Bwe nakolanga program ye Mbuli Mbulange Mmengo nga basomesa ebintu bino, eri abaganda bali mu diaspora abasajja ba Kabaka n'abaagala Buganda baagala lumbiye Buganda buyuzaamu si buyuzaamu mwe mulabira kumpi temusobola tegeera nsonga zino nti under the 50th Truth Master Program baateekawo enkola yaabwe nga yakuteekinga over buli kimu era enkola yaabwe road eriwero shaped 70% complete buli wamu. Kati gwe omwana wo Sseruganda omusajja Muganda munnange omwana agenda kwesimbawa omwana agenda funa mulimu luddawa era gwe osubide mu Uganda ogenda kudda osanga wettaka lyo kubanga motion ezisookerwako one motion esookerwako ennene ya transition yegenda okusookerako bwe buva ku transition balete Airland bill y'okukyusa ettaka oditwala mu gavumenti kitegeeza nti buli muntu bagenda mujjako land ownership n'Obwakabaka baba busaanyizaawo already. Kitegeeza ne Buganda batekyalina ttaka. Okitegeeza ne Buganda batekyalina ki? Ne Buganda batekyalina ttaka. Kasita baleta bill esooka mu parliament. Bill esooka mu parliament egenda kubeera ya transition ya kukyusa gya bufuzi. Bive mu general elections bigende mu parliament elections. Bateekemu abantu mu parliament. Then bill eyinza okuba ey'okubiri. Eyinza kuba ya land bill nga ya ttaka. Ettaka mwenda okubajjako obuyinza baliteeke mu gavumenti. Okimanyi kitegeeza. Kitegeeza endagaano ekyapa kyolina tokyalina bwannannyini. Ate olina kufuna lukusa kuva mu gavumenti okukolera ku ttaka lyo. Ojja kubanga ofuna liizi ku ttaka lyo. Kitegeeza mumulina kubanga mufuuse. Kiri Lwabogo kiyagamba tugenda bafuula baddu babe nga batukolera nga abaana be balangira kishepinga. Ne ggwe oli eyo owoza nti tebikwata koliwa NRM. Mujja kiwulira. Very soon notavaayo kusituka. Okay, kakati no abangi kumwe abadde batamanyi babaka ba parliament bayitawo mu bitundu byammwe abamu ku bo beebo era nga ba NRM. Kakati bano be baateekebwawo okubeera nga ate bakulembera abantu ba Ssaabasajja Kabaka era nga bagenda okubeera nga bateesa ku nsonga za Buganda wali mu parliament ey'eggwanga Uganda enkulu era nga Buganda kokasi bano be bagenda okubeera nga bagituulako. Ekijja kwewuunyisa ng'omusajja amanyikiddwa nga Lwashande nga yakulira Buganda kokasi. Jukira nti omusajja abadde akulira Buganda kokasi mukulu Muwanga Kivumbi Muhammad ono yasibibwa dda nga ne mu parliament musajja watu ono yalemesebwa okubeera nga addayo oluvannyuma lw'okuwangula akalulu waggulu naye olw'amaanyi ga state n'emmundu nga bwe gwali mu bifo eby'enjawulo okwetoola Buganda ono naye bamulemesa okubeera nga ate adda mu parliament. Kakati awo be bamu ku abo abagenda okutuula boogere ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka. Awo be bamu ku abo abagenda okutuula balowooleze Buganda. Awo be bamu ku abo abagenda okutembeeta ensonga za Buganda wali mu parliament enkulu ery'eggwanga era nga bagenda okubeera nga baleeta ebyo ebirowoozo ebiva mu Buganda nga baagala biyite mu parliament okubeera nga ate Buganda ebiganyulwamu. Kakati gwajja okumbulira mu comment ddala bano abantu banaasobola okubeera nga batembeeta ensonga za Buganda. Bano abantu ensonga za Buganda zinaabakwata ku mutima. Bano abantu banaasobola okusoosowaza Buganda kubanga nga bw'obawulidde nkugambye nti be balina okubeera nga batuula ku Buganda kokasi kubanga ababaka ba parliament abali mu Buganda oba ababaka ba parliament abava mu tundutundu erya Buganda erikulirwa Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi. Ampuliriza ensonga no njala tugiteeke emabbali nkugambye nti awo bagenda okubeera nga balayira kubanga be baateekebwa mu kitabo kya gavumenti ekya gazeeti. Kati awo nga tumaze okubeera nga tuvaawo njagala nkutwaleko ate mu State House ewajja Museveni tibwabulwa. Jukira nti waliwo amawulire agamaze okubeera nga gafuluma olunaku olw'eggulu ng'omusajja amanyikiddwa nga Kakwenza ye yafulumizza amawulire gano n'ategeeza nti General Museveni tibwabulwa yavudde mu buliri kipayopayo
ku ssaawa nga 9 ez'ettumbi n'ayolekera embuya wali ku ddwaliro nga mukyala we mukwano gwange embeera mbu nga si nnungi. Kakati amawulire gano oluvannyuma lw'okubeera nga gaafulumye, ate waliwo amawulire amalala agaddiridde ne gamala okubeera nga ate gamala eggobe mu kibya. Wuliriza nnyo, amawulire gano gaafulumye ku mukutu ogw'amawulire munda mu ggwanga Uganda nga galaga tiwandibanga waliwo ekitali kituufu munda mu State House era ekigenda mu maaso mu famire y'omusajja omukadde Generality Wabulwa, nga waliwo omukolo ogwabadde nga gutegekeddwa e Kololo, era ng'omukolo guno gwabadde gutegekeddwa bulungi nnyo omukyala amanyikiddwa nga Patience Lwabwogo, era ng'omukyala ono amanyikiddwa nga pasita nga yategese okusaba, okwebaza, okuyozaayoza mbu General Museveni okubeera nga yawangula akalulu akagwa omusajja amanyikiddwa nga Simon Mujenyi Byabakama mwe yamulangiririra ng'omuwanguzi ng'ennaku z'omwezi 17. Kakati oluvannyuma lw'okubeera nga baasazizaamu omukolo guno awatali nsonga, ate nga n'amawulire g'omukyala amanyikiddwa nga Janet Museveni gamaze dde okubeera nga gafuluma nti ono muyi, waliwo bwino amaze okubeera nga atunulirwamu n'okkuba ttooki ebuziba. Olwo bannayuganda ne bagamba nti awali omukka mukwano gwange tewabula muliro. Njagala osooka obulirize nnyo era ogoberera ensonga zino bwe tuzivaamu ate otulyoke twolekere mu ggwanga erya Amerika. Nalipoota enkambwe efulumye ku ggwanga Uganda mukwano gwange etadde ensi ku bunkenke nga yeewuunyisa ng'etiisa nga Kyagulanyi Ssentamu Mitembo avuddeyo n'akakasa n'agamba bino byenzize nga mbagamba. Kakati njagala owulirize ekiri munda mu State House ewa Mwami Museveni. Kakwenza afulumiza post oba tweet eyo gy'olengeraawo agamba nti Mwami Museveni bamuvuze nga bamutwala embuya mu military hospital Misinde ku ssaawa zibadde nga 9 oba zaabadde nga 9, era nga bagamba mbu mukyala we ono ali ku kitanda alina ku oxygen, era nga bagamba nti amazeeko ennaku, era bagamba nti ono yalemereddwa okufulumizibwa eggwanga, yalemeddwa okufulumizibwa eggwanga nti she could have died while airborne. Family eri mu kukaaba already mbu mukyala wa Mwami Museveni embeera tewoomya nakabululu, mbu yandibanga ali ku oxygen. Okusinziira ku Kakwenza agamba ali ku oxygen, wabula ffe tugamba mbu olw'ensonga tetunnakakasa mawulire gano, just tuleese kyatuwadde. Kakati bw'otunulira posti ya Kakwenza oba tweet ya Kakwenza, tuzzeeyo ne tutunuulira ebigambo bya Pastor Patience Lwabwogo. Agamba nti bano babadde baplaninga Thanksgiving, okwebaza omutonzi ku lw'obuwanguzi oba olw'akalulu aka 2026 akali ak'emirembe egitagambika. Babadde bateekateeka kubeera nga bategeka wali Kololo nga Christians okwetooloola eggwanga lyonna, babadde bagenda kubeera Kololo Independence Ground nga beebaza omutonzi olwa peaceful general election eya 2026, akalulu akali ak'emirembe akagenda obulungi obutagambika dere ennaku z'omwezi 26, kitegeeza lubadde lunaku lwa 6. Bano bayimiriza okusaba kuno. Ekintu kyonna ekiyimiriza okusaba kiteekeddwa okubeera nga kinene, ate ne batatuwa ddi lwe gugenda kubeerawo guno omukolo. Kakiddemu okiwulire ekintu ekiyimiriza okusaba kwe babadde bategese okw'eggwanga lyonna ne batatuwa na ddi lwe bagenda kukitegeka kinene. Covenant Nations
church official announcement eyokusazibwamu k'omukolo guno ogubadde gulina okubeera ku Saturday March 26 has been postponed until further notes. Tebatuwadde na ddi de kugenda kubeerawo. Kitegeeza waliwo embeera etali nnungi, so ebisingakaawo tujja beera nga tubikuwa. Naye bannaye kino mbuuza kibuuzo, bannayuganda kiki ennyo effujjo ddyo lyaki? Alright, okay. Kakati okusinziira ku mboozi zino ebbiri, ng'emu eraga nti omukyala Janet Kataba Museveni muyi mulwadde ali mu ddwaliro e Mbuya, ate endala n'eraga nti omukolo gwaggiddwawo awatali kwera nga ensonga eyanjulwa. Lwaki omukolo guno ogwadde gugenda okwerekololo gwaggiddwawo? Bannayuganda bangi ku bo bavuddeyo ne bategeeza nti wano wandibanga waliwo omuliro. Jjukira nkugambye nti ewali omukka tewabula muliro. Kakati mu mbeera bweti bannayuganda bagamba essaawa yonna twanditandika okwera nga tukuba embuutu, twanditandika okwera nga tusanyuka, ng'omu ku abo abazze nga banyigiriza abantu, ng'omu ku abo emyaka 40 nga bafutubadde ku ggwanga lyaffe, oba oliawo Katonda asobodde okubeera nga amunoga. Nkugambye nti okusinziira ku mboozi zino ebbiri, bannayuganda bangi ku bo batandise okwera nga bakubaganya ebirowoozo n'okulowoozesa ensi ti Janet Kataba Museveni kyandibanga kituufu omukyala ali mu koma era muyi mu ddwaliro e Mbuya, olw'okubanga omukolo guno gumaze okwera nga ate gugibwayo era nga amawulire agagukubye geego amawulire mukwano gwange omukutu ogwa gavumenti ddala. Kakati bino byonna nga biri bwe biti, njala nnyongera okubeera nga nkutegeeza nti munda mu gavumenti ya Mwami Museveni ebintu ebinaba kubeera nga bisanyusa yadde eddakiika n'emu. Ebigambo Robert Kyagulanyi Mitembo byavuddeyo n'ayogera nga ali munda mu ggwanga erya Amerika byongedde okubeera nga biteeka ku nninga abasajja abazungu. Wuliriza, nakugamba nti Kyagulanyi Mitembo bw'akwata akazindaalo okubeera nga ayogera n'ensi yonna n'abasajja abazungu bennyini beeraliikirira kubanga ono tabataliza. Bwe yali munda mu ggwanga erya North America, wali mu kibuga Santiago, yavaayo n'akangula ku ddoboozi ng'ategeeza nti gavumenti ya Amerika y'emu ku gavumenti ezisibyewo General Museveni era n'agirabisa okwetoola ensi yonna. Kati ekiro ekikeeseza olunaku olwaliro bwazzeemu n'abaka akazindaalo, omulundi gwe ogusoose nga yakafuluma eggwanga Uganda ng'ali munda mu ggwanga erya Amerika mwennyini mu Washington DC, avuddeyo n'addamu n'alumba Donald Trump, n'alumba n'eggwanga erya Amerika n'amawanga ga Bulaaya agasigadde, n'agagamba mulekeraawo okubeera nga musasulira okubonaabona kw'Abannayuganda. Jjukira nti ono avuddeyo entakera ng'ayogera ekigambo kino n'abagamba tetwagala buyambi bwammwe, bwe muba nga temubutuwadde, bwe muba nga temutuyambye, ate temuteekawo mbeera esasulira kutta Bannayuganda, esasulira kubonyaabonya Bannayuganda, esasulira kutyobola ddembe ly'abuntu munda mu ggwanga Uganda ne mu Afirika okutwaliza awamu. Abagambye bwe muba nga temusobola kutuyamba, ate ne General Museveni mulekerawo okubeera nga mumuwa ssente ez'okututta, temutuyambye ate musasulira okufa kwaffe, ate ne mudde eno ne mwerungiya, ne mudde eno ne mwesiga akazigo, ne mulaganga bwe mugoberera enfuga eya demokulasi era bwe mutayagala era bwe mutakolegana na badikiteeta. Njagala owuliriza ebigambo bya Mitembo bino bwe tubivaamu mukwano gwange. Waliwo alipoota efulumye ku ggwanga Uganda gy'ogenda okulaba weewuunye otya n'okutya ddala kiki ekigenda mu maaso mu nsi yaffe. Bitiisa byennyamiza naye ng'ate bye bituufu biri munda mu ggwanga lya Uganda. We are not asking you to come and save us. We are asking you to stop funding our oppression. It is the American taxpayer that gives Museveni those millions of dollars. We are willing and indeed we are trying to fight against oppression. But we cannot fight against $1 billion every year. We cannot fight against the French guns, against the tear gas that comes from the Europe and all that, you know. We want to free ourselves, but we are fighting against a power that is behind a dictator. In the late 80s, it is until the United States denounced the apartheid government that apartheid fell. Otherwise, even Nelson Mandela was declared a terrorist by Margaret Thatcher. So, the dictators in Africa
would not be surviving if they are not being supported by the West. Idi Amin was supported by the West until the West got his hands off him. The same was with Gaddafi and others. So we are asking the international community to stop, first, 3 things: stop funding the oppressors, or at least if you are to have cooperation with African countries, particularly with Uganda, at least put conditions on that aid. Conditions like respect for democracy, respect for human rights, and respect for the rule of law. I think that is not too much to ask for. Yes, kakati ebyo ebigambo bya President Ggwenseta Mitembo byavudde mukwano gwange n'asindika eri eggwanga lya America okutwalizaamu n'amawanga aga Bulaaya n'abagamba nti Gaddafi mwamubeererawo. Gaddafi mwamuggyako engalo teyasigalawo. Idi Amin naye y'omu kwabo be mwabeererawo naye bwe mwamuggyako engalo naye teyasigalawo. General Museveni lwaki kuye kitutte emyaka 40 ng'abalowoozesa nti mulungi nnyo naye nga mu ggwanga Uganda embeera eyongera kubeera nga ate yennyamiza na kutiisa na kukanga na kutambuliza bulamu bwa bannayuganda ku bunkenke ng'ate mmwe mu mulimu era tukimanyi bulungi tetulwanyisa General Museveni, tulwanyisa maanyi ago agamuli emabega. Era amaanyi ago agamuli emabega agamu ku go ye $1 billion eweebwayo eggwanga erya America munda mu ggwanga Uganda buli mwaka. N'agamba Abamerika nammwe zino nsimbi zammwe za muyiwa musolo mwandibadde muzikolamu ebirala oba oliawo ne mutazikkiriza gavumenti yammwe kuziwa ggwanga lya Uganda. N'ategeeza Abamerika n'abagamba bwe kiba nga kyetaagisa kutwegattako mulina kusituka mutaase $1 billion yammwe eyo egenda naddala mu magye ag'eggwanga Uganda buli mwaka. Abategeeza n'abagamba bw'obanga temusobola kubeera nga mutuyamba temusasulira kufa kwaffe kale mukole ekitono bw'obanga mubawa ensimbi zino muzibateereko obukwakkulizo era nakyo temusobola kukitukolera nga bannayuganda, temusobola kukikolera Abafirika. Ensimbi ze muwa gavumenti za Afirika ne muziteekako obukwakkulizo ne mumugamba atambulize enfuga eya ssemateeka nga bweri ku mulamwa, ne mumugamba alekerawo okwopulesinga abantu, ne mubagamba abafuzi ba Afrika balekerawo okubeera nga ate basibira abantu obwemage. Ebintu ng'ebyo human rights muzikulembeze nnyo ku nsimbi ze mubawa, waakiri mutegeere nti ebyo kale bwebiri era babikola tunaafuna ku bwerero. Naye awatali ekyo mmwe muli emabega g'abasajja abali mu Afrika abatirimbula, mmwe muli emabega w'abasajja abali mu Afrika n'abakazi abali mu kutta n'okubeera nga banyigiriza n'okubonyaabonya abantu baabwe. Kakati agambye nti tetulwana na General Museveni, tetulwana n'amaanyi ago agamuli emabega, wabula Kyagulanyi yategeera akasajja akayitibwa ka generali tibwabulwa omusajja omukadde ow'enkofiira. Yakitegeera nti amaanyi ge gali eri. Kyova olaba nti Kyagulanyi buli lwabanga alina amaanyi g'ayagala okubeera nga ateeka ku General Museveni agezaako nnyo okubeera nga anyiga ku saidi General Museveni ate gy'asinzira okubeera nga anyigiriza abantu ba bulijjo. Bingi nnyo byeyayogedde, njagala nsooke mala okubeera nga nkwongera n'obubaka buno era bwa Pulezidenti Kyagulanyi olabe engeri gy'akutemu General Museveni akabadiya atole bwe tubivaamu tulyoke twolekera lipooti enkambwe emaze okubeera nga efuluma ku ggwanga lya Uganda eyongedde okubeera nga yennyika n'okutiisa n'okwennyamiza ensi ng'obwavu mu nsi yaffe bweyongera buli lukya. Bitiisa bya nnaku naye nkugambye nti olina obitegeera kubanga ggwanga lyo nsi yo muwangaalira oba oliawo abaana bo n'abazzukulu bagenda n'okubeera nga ate baziikibwa. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amanya gene ngali wala manetaze enamba yange yenu eri 0707763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amakaga kolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kumala nja kulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mubaraka Munyagwa, Franka Gashumba. Senga buli muntu gwe bawa milioni, senga buli muntu gwe bawa ssente akola ne gavumenti, senga buli state agent yenna operatinga ngono mu butuufu bannayuganda twandibadde tetucomplaini nga nkiddamu senga buli state agent yenna operatinga ngono
twandibadde tetukomplaininga kubanga ono abyogera nkiddamu, ono abyogera jjajja. Okitegeera kino kyekibadde kibula mu revolution ya Uganda, kino tekibadde kibula mu revolution ya Uganda emyaka n'emyaka. Okitegeera ekintu ekyo yali yatusiba fisadi ye bulungi n'enywera bweti. Kati wamala okugitusiba n'akakasa nti enywedde mu Uganda n'atandika ogi-importinga mu East Africa n'etambula. Kakati yagenze n'akwata sente $1,000,000 n'azooka aziw'omu omubanda n'amugamba soko gendo nyonoone. Okitegeera gendo oyogera amazima gokka $10,000,000 kubanga bulijjo bentumayo tebalina kye bakola. Listen for this, bagiyise American Foreign Policy. Nkidamu American Foreign Policy. We are revoking American Foreign Policy. Na ye mugenda kulaba faye Uganda awo. Katukawulire kano nzije tweyongereyo. Bampita Dr. Shama kabaka wa Foreign Affairs, next minister mu government ya Kyagulanyi wa Foreign Affairs. Katujje check this. Museveni in Uganda has emboldened all other leaders to abuse rights with impunity because they see him get away with it. This is a guy that has been in power for 40 years. This is a guy that massacres citizens with reckless abandon. This is a guy who has a son that will threaten even other countries. When he threatened to invade Kenya and capture its capital in 1 week, the father, who is the president of Uganda, came out and publicly apologized to Kenya. But the following day, promoted the son. When the son tweeted an image of a tortured political activist, the following day, he was made the commander of the military in Uganda. So, impunity, injustice, and gross human rights violation and crime is rewarded in Uganda, and Uganda gets away with it. I want you to imagine a situation where the Chief of Defense Forces tweets having killed 24 political opponents and tweets that he orders his military publicly to look for the presidential candidate. Tukakomya olw'obufunda bw'obudde nakugamba bampita Dr. Shama nga mu Foreign Affairs ndi kabaka. Tulivoking ekintu kye tuyita American Foreign Policy. Ebisinga tujja kuba tubyogerako mu live yaffe tujja kufuna mu emergency live. Manyi waliwo ensonga ezabadde ebusaabalawo, waliwo ensonga ezabadde ebusaabala. Revolution dwafu ze bagezaako okutwistinga ne tujja kubanga twegwako ku live. Kubanga eno yo bagita emergency ene igwira ddala mu doketi yaffe, so katusoke tujjewo eno eyaffe yennyini, then tujja kujja tunnyonnyola abantu kiri kye kyabadde kitegeeza. Kakati ono His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert nakugamba nti obanga omuzanyisa tomanyi kyozanyisa. Ate n'ekirala kyolina okumanya nti Museveni yasinga okumanya ebintu bino, nkiddamu yasinga okumanya ebintu bino ono byakola, kubanga mwaka gwa 1980 nga babbye Ssemwogerera akalulu ye n'agamba nti agenze mu nsiko ebintu bino bye yakolanga. This is a true muyekera, but enjawulo eriwo nti ono ye wa policies lwaki nakugamba nti omwami ono His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert yafittinga mu New World Order gye bayita superior majority. Yensonga lwaki baagala bayite mu eno policy balabe nga democracy addamu okukola, basobole okutuukiriza interest zaabwe nga bayitira mu democracy. Yes, naye under the Old World Order gundi yaabwe interest zaabwe zaali tezisobola kutuukirira senga baali bayita mu democracy, kubanga eri yali survival for the fittest nga balina okuleeta ekintu kye bayita superior minority to rule over the majorities such that they cause chaos. Chevolaba bane banga unalona libabade kuwa president libafuze bonna babade ba exporting impunity yoka. Yes, chebade bakola kubanga chi that was the shaping of the capitalist. Byonna ebibadde bitukolebwako abantu bano nkiddamu, byonna ebibadde bikolebwa mu Great Lakes region abazungu bano babadde babimanyi era nga babisanctioninga. Kyovolaba nti luli omuntu ono babadde nga bajje Uganda ne batukuba bomu, bazitukuba boom, amajje ne gasituka nti gagenze Kongo kulwana. Omuzungu n'asirika nga natwadde wadde ne report. Kakati interest zaabwe zakwatiddwako mu kabinja ka NAM ne BRICS. Ati buli kimu bakireta ne bakikuba ku mmeeza. Kakati nakugamba nti baali bazimba police eno bagizimbira mu bantu. Gwe munnansi nga gwe oyina okulonda omuntu. Kino kibadde wano ne bakusirwaza mbu ate simanyi we tunaagaana okulonda leader of opposition nga yeeterawo uwe. Nakugamba bano ba capitalist be balonda, nkiddamu bano ba capitalist be balonda. Gwe munnansi otuukiriza mukolo gogenda mu kalulu. Ayo it is a ceremony. Bano ba capitalist
be balonda omuntu bo ne bamukuwa naye okumuleeta mu bantu babeera baagala ekintu kye bayita legitimacy nti omuntu ono gwe baleetedde mu legitimizinze kye kye mwakola mu kalulu ka 2021 ne mukikola mu kalulu ka 2026 ne mukisiringa ne tumu ne mubagamba emirundi ebiri ono ye president gwe tulonda bakulu police ya mwekola oba tekola kombo kakati police yaffe kakati eyaffe ekolera nnyo mu human rights kakati ekintu kyaliko eri ali mu kutaasa democracy era ffe tukiyita campaign bagiyita Save Uganda's Democracy kankateeke wano Save Uganda's Democracy no campaign gye tuliko democracy yafa yensonga lwaki tugamba nti mwabagenda okulayira mwalondebwa mu kinkiddamu mwalondebwa mu democracy ono gwe twagala okutaasa nakugamba nti human rights ze zitaasa democracy era yensonga lwaki yonna gye tugenda twogera ku kintu kye tuta human rights violation olw'ensonga nti eno stage yeri gye nabasomesako ne mbagamba tikati tuvudde mu democracy to activate nze kintu kye tuta human rights era ekintu kya democracy agenda kyogerangako nnyo ng'abalaga nti yalinyirirwa kubanga democracy mu Uganda abayayi bano baamuwamba naye ffe twabajjako legitimacy ffe tugirina yes ffe tugirina okitegera ekintu ekyo kakati tuli mu revoking American foreign policy nakugambye nti eno policy egenda kutambula mu nsi nnya France mwalabye ennimi nga zitandise okugendayo tugenda Bungereza ono ekamala byonna kubanga ono colonial master tulinako agreements 2 nkiddamu Bungereza tulinako agreements in fact agreements 3 kubanga tulinako agreement ya 1894 ziri nyingi nnyo naye njogerako eziri major tulinako 1894 olwo ba introducing a policy eno tulinako 1900 nga bakona mu stamp amujita 1900 Uganda agreement nayo nakugamba ndi eri 1900 Uganda agreement kubanga wamala okusaininga endagaano eyo imperialism oba the British imperialism yabera spread to other parts of Uganda nga bakozesa Semeika kungulu n'amaje ge bajja mu territory gye bayita Buganda kubanga already bali bamaze okola kyo kugitwa kyo volaba ne mu 1962 bali balina okusaza mu akaluka 1961 akatwala Bendikito kiwanuka kuba prime minister olw'ensonga nti Buganda Kingdom yali eganye okwegatta kuziri kingdom zendala okusobola okufuna Uganda yawamu nga kijja kubeera kizibu nnyo bana abayaye bano okutuukiriza interest zaabwe kakati interest zaabwe zajja nakugamba nti akaluka 1962 ako kaali kalina kuwa Apollo Milton Obote Entebbe naye olw'ensonga nti Apollo Milton Obote yali tasobola kuyitawo mu kalulu olw'ensonga nti balina majority ey'Abaganda nga bagamba nti Kabaka alina okukola ki okufuga ate ne bongerwako era majority ey'Abasoga kubanga nakugamba nti eyo 1953 crisis yaleta coalition oba combination wakati wa Buganda Kingdom KY then ne Busoga Kingdom PUPU okusobola okufuna Sir Edward Lwangula Muteso w'okubiri nga president ne tufuna Sir Wilberforce Kadumula Nadiopo okusatu nga vice president then Apollo Milton Obote gwe bali bagala abere president naye nga tebasobola muleta direct abalina okumuyisawa emabega kubanga nakugamba ekintu ekyo by then bali bakita superior minority kati bali bagala kuleta Apollo Milton Obote eliava mu minorities nga tebasobola kuleta Bendikito kiwanuka ate baletesa Edward Lwangula Muteso w'okubiri ate ne Sir Wilberforce Kadumula Nadiopo w'okusatu kyali kizibu nnyo kubanga bano bonna pazo yabwe yali tegatta kati nga balina kunyiga Apollo Milton Obote era mwala bye yakola okuva ko Uganda ekyuka na musaini nakugambye we are blessed and we are very lucky that kisaawe eno world order yakyuka twetaaga superior majority kakati bagenda kunyigira omuntu kiddamu bagenda kunyigira omuntu agenda tuuka kumaze nakugamba zino policy it is foreign policy that determine the domestic policy todanga mu kusiriwazibwa nga Dr. Shama Kabaka wa affairs wali kuno nakugamba just keep it here batuita infinity class kiddamu infinity class ya Dr. Shama Kabaka wa foreign affairs kibanye bintu bino buli wengezako ko introducinga binyiza abantu bangi nayenze sina kya kubakolera just fight with your keyboard fetugamba nti jetulaga tulabayo muna Uganda tugenda mu New Uganda kidamu assurance jenkuwa tugenda mu New Uganda kubanga buli kimu kiri ku side yaffe history ali ku side yaffe spiritually eri mu side yaffe ne policies ziri mu side yaffe atenga zetu singo kwenda not even guns are going to stop us from entering a New Uganda. Just watch the space. Mugabe yali ayine mundu, Edgar Lungu yali ayine mundu, Jerry Rawlings yali ayine mundu, okitegera Daniel Arap Moi yali ayine mundu. Where are they? Power won. Amani gawangula. The people power ya wangula. The capitalists nakugamba always get what they want the way they want it. Ate Congo Uganda bagigobye tujja mu foreign policy. Obwavu businga kwegirisiza mu byalo ng'abakyala naddala abalabirira amaka be basinga ennyo okuba mu bwavu obuyitiridde bwogiraganya n'abasajja. Ettondotondo lya Karamoja lye lisinga okubeeramu abaavu mpale nywera miguwa nga ku bantu 10 abawangaalirayo abantu 57 obwavu bakyumako busu. Bano baddirwa West Nile ku bitundu 39, Sebei ku bitundu 34,
Acholi ebitundu 32, Rwenzori ebitundu 32, Toro ebitundu 31, Bunyoro ne Bukedya ku bitundu 3. Kampala yesingamu abantu abatono ababeera mu mbeera ey'obwavu nga bakola ebitundu 9 ne baddirwa ettundutundu lya Buganda ku bitundu 18, Teso ku bitundu 24, Ankole ne Rango ku bitundu 26, ate yo Kigezi ku bitundu 29. Mu ttundutundu lya Buganda, district y'e Buvuma yesinga okubeeramu abantu abaavu nga bakola ebitundu 43, nga bano baddirwa Rakai ku bitundu 35, Mubende ku bitundu 31, nga yo Kalangala eri ku bitundu 3. Wakiso yesinga okubaamu abaavu abatono nga bano bakola ebitundu 9, Mukono bakola ebitundu 14, ate Luweero abaayo bakola ebitundu 15. Mu ttundutundu lya Busoga, district Namayingo yesingamu abantu abaavu nga bano bakola ebitundu 37 ne baddirwa district y'e Kaliro, Namutumba, Mayugwe, Buyende ne Bugiri nga buli omu akola ebitundu 3. Mu ttundutundu ly'e Bukedi, district y'e Butalejja yesingamu abaavu n'ebitundu 34, Kibuku ku bitundu 33, Palisa, Budaka ne Butebo ku bitundu 31, ate yo e Busia bali ku bitundu 25 ng'eno yesingayo abaavu abatono. Mu ttundutundu lya Bugishu, district y'e Bulambuli, Bududa na Misindwa ze zisingamu abaavu abangi, ate district okuli Mbale, Manafa ne Kibuga Mbale bye bisingamu abaavu abatono. Mu ttundutundu lya Bunyolo, district y'e Kikuube ne Buliisa be basingamu obwavu obungi, ate ng'ekibuga Hoima abaavu eyo batono. Mu ttundutundu lya Tooro, district y'e Kyegwegwa, Kyenjojo ne Kamwenge be basingamu abaavu abangi, ate ng'ekibuga Fort Portal abaavu batono ddala. Mu ttundutundu lya Rwenzori, district ya Ntoroko yesingamu obwavu, ate nga Kasese yerimu abaavu abatono. Mu ttundutundu lya Nkole, Isinjiro yesingamu abaavu, ate ng'ekibuga Mbarara kirimu abaavu batono. Ate yo mu ttundutundu lya Kigezi, Rubanda yesingamu abankuseere, ng'ate Rukunjiri ne Kabale be balina abaavu abatono. Kyazuulibwa ng'abantu abasinga abaavu mponga byoya tebalina yinsuwa ya byabulamu, obuyu obukyamibwamu buli mu mbeera mbi, ebyobugagga tebalina, tebasoma kumalako, emirimu tebalina, nga n'abamu abagirina bafuna obusente bwa munyoto.